gwe motoka gyotulamu oyagala ya 2024 model 2024-2023 mbu yeyinginya edduka era ekola ebyo ebijja mu meeya naye abantu abakulonda nyongera okutegeeza nti motoka ze mwabawa okubalongooseza ekibuga kyabwe za 1900 Buganda Agreement za Kaliya Kisingiri z'abakaggwa Saapulo Kaggwa bamugwanya mwaziremeza mu kibuga bino ebintu ebikyakola mu bibuga bino ebimotoka kitiyobe waggulu kasasiro ng'amusuula omuntu ayita eri mugenda muyira kasasiro agenda ku mirimu gy'ayingira woofiisi emmotoka ensituzi za kasasiro gye ziri ate si za bbeeyi lwaki temuzireeta mu kibuga naye mwezammwe ez'ebbeeyi ez'obukadde olusanvu simanyi 8 zo zijja ne bakuwerako n'abakuumi n'otandika okugamba nga woolina abantu omukwataganira awamu mukwatagana muki emirimu gibalemye mukaddiye tubagamba muveeyo muleeta olugezigezi olemera mu woofiisi mukuteeseza emmotoka byanguwa eyo gy'ogenda okutulamu naye mukuteeseza abantu emmotoka ezigenda obbagira nkasasiro ku nguudo ekyo kizibu oli n'akwata kasasiro n'amuyiwa wansi ku kkubo ekkubo ne lifa because kasasiro avunda kola si yenna n'afa tubagamba muve mu woofiisi mukaddiye nti ate ffe tusasobola woofiisi kati bino biki bye mukola bino woofiisi gigwe gy'osobola vaayo okaddiye tokyasobola kubeera mu woofiisi ne tuba tukugambye vaayo toleeta lugezigezi motoka ebikwata kasasiro gyebiri nnyo ne bbini ze mwandibadde muteekawo ne mugamba nti eno rabbishi bbini abantu mulina okuteekanga muno kasasiro buli kintu ebyo ebintu bibeera mabbali ga nguudo bano abantu abatambula jjukira babeera n'ebintu ebyo bye balya bw'amala okulya asuule omwo atambula agende kati abantu bamala okukendera mu kibuga ekiro ebimotoka bya kasasiro bijje nga bimugjawo ku kkubo bimuyiwa mu bimotoka bizeewo bibbini byo byeyongereyo bakukwate ng'osuula kasasiro ng'ogenda omumansamansa nga mwolina okumusuula we wali bakkube engasi yakakadde n'enkyokiddemu n'omuntu anoonya ne wasuula kasasiro talabawo mwaleeta omuntu mubasuula kasasiro kalinga oluyi mulinga abaleeta ebicupa bya lwenzooli mbiteeka ku kubo bibeera bijjudde ne weebuuza ebimotoka ebijja kasasiro mu buno obuntu buno biriwa nga tebirabika naye bw'otunuulira emmotoka ezisomba kasasiro okulongoosa ekibuga okuwonya abantu okukolera okulongoosa ekibuga kirabike bulungi mu nsi yonna abantu batandika okukyegomba n'abalambuzi bajje ate n'emmotoka naye eringa kasasiro naye gwe emmotoka mwotambulira mwotula okweyagala gwe balondo bakolera emirimu ate yo mpya tukwenyirira okufa obufi nitubagamba muve mu woofiisi bye mukola bya kisiru mbw ate ffe tulina experience ki mukuzza mu bantu